Enjogera ya Takula yakugaya etuuka na butereevu n'embeera kati eriwo mu ntendeka y'ebikonde abaaliko emunyenye z'eggwanga gye bagamba nti yamunguuba. WBS egwikiriza yaliko emunyenye y'eggwanga mu kyanga ebikonde ng'era yawangulako n'engule y'ensi yonna ya WBA mu buzito bwa light middle ya Ayubu Kalule alaze okwennyamira ku ntendeka y'ebikonde eriwo ensangi zino. Ekiraakinga kutweninga bano bakooki kuba bakooki abasinga tebalina kye bamanyi. Siogera nti wakuba kya kuba kyeva nga tumanyi kibanyi omwana kati ayiga mu gym kasangira mu kilabu n'azanya ko 1 jab 1 2 3 nga wava nga genda kola kilabu. Alasangidde oluguko mu mpaka za intermediate n'abaana bagamba enzanya y'ebikonde eriwo kati ya munguuba olw'entendeka embi okuvira ddala wansi. Kalule kati aweze gy'obukulu 61 agamba ekikuba enkyuka okulaba ng'omuzannyi w'ebikonde ayingira mu ggwanga n'ebintu ebitandikirwako nga jjabu na pakaati tamanyi ddi lwalina kubikozesa. Ne bafuna abantu kati ngaffe mwe tuli tuwera nera okuba tebatwewa ne tubakola ki ne tuddamu okubalambulira buli kimenge gye inokola ki okutambula n'ekizibu kibalina bo balaba nti kati bo kibamanyi kibamanyi ngati ffe engeri gye twakolangamu twabeerenga abatusingako nga tubatwala nti ki batusinga. Annyonnyodde nti singa ebikonde byakuddamu okufuna abakubi b'ebikonde abamanya nga bwe gwali ku mugigi gwabwe entendeka eriwo kati erina okukyuka okufaananako ne Kalule asanisa Cook kati abikyangira ensimbi e Sweden ng'era y'omu ku bakubi b'ebikonde abaleese abazannyi mu mpaka zino agamba ebikonde mu masomero birina okuddamu okuyitimuka singa biba yakulaakulana. Abaana bano ndaba babulamuko amakilabu ezimu zibulamu nassale ya ebikonde system tewali nnungi nnyo twaliza wamu naye nga ndaba babulamu naye otwaliza wamu tewadde bulungi nnyo naye nga ndaba kibulamu ku nassale ebulamuko ey'aba boxers. Empaka za intermediate eziyingidde olunaku olwokubiri zaakuyindira wiiki nnamba. Frank Serugo, WSTV Kampala.